obululu bwonna basooka ne babba Kyagulanyi yennyini president waffe w'eggwanga ne tugusala. Museveni yo yakeera n'ayiwa abasirikale n'alowooza nti abantu mbataddemu akatengo naye olw'okubanga twali tumanyi nti omusajja ono tannalabisibwa kimala tugamba katumulinde najja n'akwata mu kalulu kannakaida ak'ekayunga buli omu ke yalaba nti twawangula buli polling station n'obululu obungi. Wuliriza njagala owulirize nkugireyo message yange era njagala n'abantu ba state bagifune. Bazze bazanyira mu bululu bw'Abannayuganda emirundi mingi naye tubagamba kati tulina akalulu kamu akalulu k'Ekawempe North nti nze nkibagamba abadde bangoberera nga mbagamba nti struggle y'okukyusa eggwanga lino tetugenda kyusa eggwanga lino nakalulu kokka tetugenda kyusa kalulu eggwanga lino nakunga tulwanye na mundu tetugenda kukwata mundu kwa Museveni yo gyatwagala tuvula bazza tukola kifujjo lingi naye tugamba nti Museveni kuno woba oli musajja era woboga nti olina amaje ngera amaje gakukkiririzaamu Museveni kwata mu kalulu k'Ekawempe North leka nkugamba nti leka nkugambe sifiki wuliriza womala okuleeta military police bulijjo abaleeta military police nga ffena gye tumanyi n'olaba nga military police tekyakola n'oleeta infantry n'oleeta ne SFC nayo ne tugirabako n'oleeta jati kakyo kyaleeta ki ekirala kikyo kyaleeta gwe kikyo kyaleeta ngamba nti agenda leeta kino munange ebintu byetu anti kati tugenda kubagana tukubulira ate bino mbigamba nga ndi serious nga sisaga ndi mu kamera mbyogera nga nzitunudde namu Museveni senga muzanyira mu kalulu k'Ekawempe North guno gwe mukisa nabagamba okukyusa eggwanga olutayo terugenda va mu Uganda yonna lugenda kuva wantu wato nabagamba lusobola n'okuva ali mu ghetto waffe w'empoyera mu Katanga ne wandika nga kuno n'olaba nga luvudde mu Kawempe North kuno nze gye mbeera seekweka kuba sirimuzi wa misango naffe bannayuganda abamu tuyinza okudda nga tulwanagana kumbe tulemedde okuzuula obuzibu nti naffe tusobola okweyigira kye tusobola okweyigira nti ensi gye tulimu emiti egirimu si gya Museveni nti yagisimba oba ebintu byonna ebirimu si gundi yabikola ki wabula byaffe ffenna nga bannayuganda era nkubiriza abagobera Fiki Media mbagamba amanyi g'obutamanya nga wentandise nakyo buli omu agenda anoonya akatabo ka democracy from dictatorship to democracy mugenda kuzuula obuzibu obuli mu ggwanga lyaffe tugenda kubanga enkima tutereze eggwanga lyaffe ebyabadde mu maaso mu kalulu k'Ekawempe bye bimu byendese mu katabo ako story efaanagana bwe tusenga omuntu aba asobodde n'asoma n'agitegeera naye byabadde Kawempe bikwasa ennaku era eggwanga lyaffe njogera nnyo ebigambo byange nti ensi eneekula twegomba ensi z'abazungu twegomba bino biri bitya naye ensi kasiteekula mu byobufuzi ebyobufuzi by'ensi kasitabikula toyinza kulaba bino bya mundu bye balese bino ebya jati balese Kawempe batukubye emiggo nze bakubye kandidate wange Nalukoola nadde distance kumpi nga mulengera nga akola ki nga va ku nomination grounds bagamba nti Abafalansa abo bali bagenda okwekyanga baddamu ne bateekawo gavumenti yemu abantu ne baddamu ensobi ezimu ze bakola bassa mu buyinza ebyali ku His Excellency Kyagulanyi Center mu kalulu akawedde firimu yabadde efaanagana eyabaddewo jjo nga Nalukoola ava kumunominatinga naye tutwale omukisa guno okutegeezaamu abantu abali mu security nammwe muyina omusaayi muzadde abaana muyina abakyala bwe nabasizza if I don't come for you my children will come for your children abantu gye tulowooza nti tuyina osaasaanira ebitundu by'eggwanga byonna kyali badde kirungi nze benkukwata n'enkutwala mu b'ekika kyange banguyirwa okutegeera era kakana katono nteese edda waabeerangawo okulabira abaana abawala abasajja oba abaana abalenzi naye okisinziira kwakulabidde omuwala gwe weesiga okusinga omuwala gwakulabidde naye bw'oŋŋamba nti mu Mwankole tewayiyodde kansala w'Ero Sifiri nga gojja mu Kampala Central oba mu Buganda already wasiigiddwa opposition tugenda kuyingira tutyeri nga tetusobodde kugwe wennyini omwana enzaalwa tuyingizaayo kitegeeza waliwo ekkobaane ery'okutta abakulembeze waliwo ekkobaane ery'okutufugisa gavumenti eriko waliwo ekkobaane ery'obutatwala bwabwe opposition kuba abaana abattibwa leka mmaleyo ne kano abaana abattibwa nga kye baakoze Honorable Nalukoola nga kye baakoze mu nnambawulire wa Top jo bawano mu Buganda ewaabwe kitegeeza tebaagala bayingireyo kutta baana baabwe baagala ne mu constituency obutono bwe muyina nabo babagobemu waliwo enteekateeka y'abaana abategekeddwa wano okuba nga tebalina kulembera yadde LC1 mu mbeera y'ebibiina by'obufuzi byonna ekibiina ky'ebyobufuzi ekigundiivu ekiwandiise ekyagala okubeera ekigundiivu kisooka na kunoonya buyinza true that bw'omala okunoonya obuyinza
n'okuuma obuyinza. Gavumenti ya General Museveni yo obuyinza ebukuumisa n'amaanyi na kumenya amateeka. Naye mu kumenya amateeka n'okukozesa amaanyi. Kati National Unity Platform yo nga ye ine ekintu kimu. Bw'obanga twaha yennyini yakyeyogeredde nti akkiriza nti Buganda eri paintingidwa red National Unity Platform ejiwa anti agambye wagambye ekibiina kya National Unity Platform okuwulira n'okuwuliriza byanjawulo kiri mu Buganda oba okumanya n'okutegeera byanjawulo opposition n'oyogera nga National Unity Platform teriyo. National Unity Platform bw'omala okunyweza obuyinza mu Buganda ky'olina okuzzaako omala okufuna obuyinza olina kuwunyweza otya kuwunyweza mu mbeera nti awantu ababadde omuntu mu Kampala Central Muhammad Nsereko eyefuula opposition ne bano atwa naye nga ddabo ddiira olina kumugjawo oteekewo ate omuntu gomanyi nti ddala wankyukakyuka hold on nedda it is okay naye tagenda kudda lwaki naawe kimanyi koti negamba etya naye yakola ki koti negamba etya wamaanyi nakati akomewo sagala nnyo twogere tutuuke ku level ya kwogera tribalism y'embeera ey'okusosola mu mawanga olw'ensonga ti Uganda wetutuuse twetaaga nationalism ffenna awamu ng'eggwanga ne patriotism gwe tuyita mwoyo gwa ggwanga oba mwoyo gwa Africa kwegamba omwoyo gw'awamu. Tribalism bwe tunaddayo wansi tujja maza kwa nange wangubye mu kawempe n'oluga tuddeyo embaali aja tikaladi watugobye ne tukkiriza naye nga kyonna kye kiri ffe tetufuddeyo oba otugoba tugenda vuganya akalulu tujja bino naye tetukkirira ku tribalism however much we can bring argument on naye tetudda ku level ya tetudda ku level ya tribalism olw'ensonga bwe tunaddayo ffenna okwesika okuva wano tugenda mayizanga wano ne bannyiniwo tebaliwo bayita ba bushmen be bannannyini ttaka lyono we tuli ffenna tuli basenze baali ba bushmen be bannyini wano ffenna tuli basenze ne woba Muganda ne wobaani era the area people of this area obwakabaka bwa Bunyoro Kitara Empire mwe mwava ne bana fa Abaganda Abatooro abaki twahoywa mutunuze mu kamera bulungi oba mulaba ddala Muganda mutuuka mu ghetto kye tuyite emboozi z'enkwacyo ghetto tulina kye tuyite emboozi z'enkwacyo anti tudde ne ghetto commander kyekyo nakyo oba obyogera kyogere twala omuwulidde rasa njaga tugende tantwala ate tasobola nakumpa limit nange ndi ghetto commander tekisoboka tuli wa wonna ttaano nze ndi wennansa nira tontwala ekyo ani abatwala mu ghetto z'ennansa kitereeze wano tantwala ono batwala abekakako bwekasi ennansa ani amumanyi ono bewuwo gwe tontwala tontegeerera mu ghetto setting mu organization I don't know that foolishness sibirinamu tugenderawa gyontwalira mu gwe njogera komanda waawo owawa komanda mulala bakugamba siwange ani nze ndiwe nasana secondly bano bategeere bwebanga biwadde ovunayizo mu NUP yaabwe nze mba siri we NUP yatwala abo ab'ekibiina kye era batali ba political party y'abano kati awo tugenze kawempe kumanyi kasiwe nasana naye wane nasana akitereze newe tutudde tuli mu nasana wano nze komanda wane nasana oyo amanyira people pabye n'obwa komanda wano nze owanupu tubeko batuyita nabe nasana nabo solo yita tukube ejeji Anyfic Media. ono buli kyali ayagala yali akiisa muye naye kati amuvumirira neyanziza kyali kuneta Male Henry awamu ne Hassan Moza nze Shafiq Lwanga twagatandikirewo ekyabadde Kawempe North nze nno nze omu ku baali basuubira nti Kawempe nali simanyi nti oba gavumenti oba NRM eyinayo essuubi kinkoze bubi nti Honorable Kagame taliiwo yandibadde ampa ebisingawo kuba yali yaŋŋamba nti NRM egenda wangula ebitundu 7 ku buli 100 ku kalolo ke Kawempe North wiiki ejja tujja kubeera naye. Honorable Kwizera njaga ntandike naawe ku kyabaddeyo n'ekyaleesezza Jad
Honorable Waiza abadangamba nti kyalaze abasiraamu nti batujju kyekyaleesezza JAT ekola ku terrorism. Njala kusookera ddala twetaaga okuvumirira nesekuvumirira ebintu ebyo nabyo nebikolebwa mu kalulu ka wano Uganda. Wange ensi Uganda wetuuse nga oli mu myaka 56 ng'omaze okwefuga, oli mu myaka 4 gy'ogamba nti oleese demokrasiya, waliwo okulonda n'ebirala. Twandiba tetukyali mu leve eyo esembayo ya wansi. Naye Muganda ng'ono alina ekintu kyaleese. Bwewetegereza by election zonna ezizo zibeerawo, tewali by election gye batute JAT. Simanyi oba bisobola obigoberera ono twaye ayinza okuba tabiwannya obudde kubigoberera. Wanakedde kyekyaliyo? Nakedde waliyo magye militale bya bulijjo na poliisi. Ku luno omwogezi wa poliisi, omwogezi wa Kampala n'emiriraano Luko Wesigire yavuddeyo n'agamba nti JAT egenda kusiisira mu Kawempe mpaka nga akalulu kawedde. Kakati buli lwoteekawo manyi abantu balina n'okutegeera kino nti ebitongole ng'ebyo JAT birina ne articles oba birina ne teeka eribiteekawo nti ekitongole kya JAT Museveni nga yakajjano tikyaliwo, naye bakikolera ne mu ssemateeka ne bagamba tuteekewo ekitongole kino wabeerewo ebitongole bikwatagana, kubanga JAT eyo gy'olaba bagiteekawo mu mbeera nti bagenda ne bafuna abasirikale ba poliisi abalungi, balowooza nti balungi mu kutemula. Tuwuliriza kale bakugu mu kutemula bikiri, because kati gwenzonga nti wa JAT mulungi alina omutima omulungi, bagenda mu poliisi ne bajjayo omulungi mu kutemula, ne bagenda mu CMI oba mu magye ne bajjayo omulungi mu kutemula, ne bagenda mu prisons, ne bagenda mu crime intelligence, ne bagenda mu magye mu military. They get the best assassins. N'aba best mu kulowooza nti balina obwongo obusobola okucountaringa obutujju. Kakati ne babakuŋŋanya ne babakolamu eryo ejje. Kati eryo ejje likolebwa nga lirina n'ebigendererwa kibikoleddwa. Nti bwe tunaabangawo n'ettera ey'obutujju mu ggwanga nti tuteebereza waliwo bbomu wakola ki, JAT yegendawo. Babayita ba muntu nsolo. Tuli ffenna. Naye kaakati obaleese mu kalulu k'e Kawempe, akalulu ak'abantu abawansi okwerondera omukulembeze gwe baagala. Kitegeeza yo insinuating Muganda wange Waiza bagamba nti olw'okumanyi nti e Kawempe constituency y'abasiraamu kimaze okulaga ja abasiraamu bo mu ggwanga muno gwafuukira ddala musango era batujju. Okitegeera kakati byonna tuveeyo tudde ku bikolwa. Kino kyamaze dda okweraga lwatu nti kana akalulu tetugenda kuvuganya naye NRM kuba NRM teyina kalulu. Tina ate anti ekigaali nga kiri kitya kyakwokyayo, ekigaali kyakwokyayo kyakukuwa t-shirt mukakasa guli munamawuli yalabye mu video nga abaana boogera abaana bagamba ye t-shirt bagituwadde n'ekyebiri netulonda na Lukoola anga nti gondese kakati ebyo nanjala okulaga nti waliwo kyebayita manufactured numbers ntuli ajja kujja akunga abantu kubanga obwavu obulaabwe tulimu abawo ekyebiri, but we shall wait tulinde box. Naye ekizibu ekiriwo anti wuliriza ekizibu ekiriwo nti ne box egenda kubaamu obuzibu kubanga olwaleero bw'obanga omubaka asobola okukwata bw'atyo mu nomination ku lunaku lwamaze okunominatinga n'akwatibwa mu mbeera bw'etyo nga n'ebyabaddewo bikulaga nti omuyambi we alina ebintu bye byonna byonna asoose kukwatibwa wabeerewo embeera y'okumudiringisa. Omuyambi we yinga bamutadde mangu anti kakati of course kati kyolina omanya kiri kimu bamukutte bakweka bipapula kyolina okumanya kiri kimu gavumenti ekola buli kimu. Omanyi ebintu bya kalulu bibeera bya kupulaninga. Okimanyi nti oli asobola okufikira essaawa emu mu kalulu n'akutaataganyiza enteekateeka zonna. Kati singa yasanze na Lukoola nga talina ttiimu ya National Unity Platform eri awo nti abantu gwange byonna tuba tubisuubira nti singa nomination kolo yakola ki yagaana naye lwakuba nti twali tuli mu mbeera yakuba nga twetegeka. Kati ekyamaze dda okutulaga nti bannakawempe olwaleero ba NUP tetugenda kuvuganya buvuganya na wabano ono omuyimbi simanyi n'owabali barasita owa Hajati Nambi ne Hajati wa Kaladi ne Hajati Nambi wa Twaha tetugenda kuvuganya naabo. Kitegeeza ffe tutandika tuvuganya ne JAT, tutandika tuvuganya ne military, tutandika tuvuganya ne ssente mpitirivu ezatandise okuyiika mu kalulu k'e Kawempe.
ebyo byonna bibiri ebikulaga nti akalulu olwo kaba tekakyali kamazima na bwenkanya kubanga etteeka ligamba electoral commission okuteekateeka a free and fair election. Njala kumaliriza bwenti wakati mu mbeera nga tubuzaayo ndoze ennaku nga 14 tusuule akalulu ako bannakawempe njala okubategeeza nti bino byonna byakutiisatiisa na kuwuddiisa. Bajja kutusiba batubayire makomera naye tetugenda kutiitira akawulu ka Nalukoola tukeetaaga nga bwe tuteetaagangako kintu kyonna. Awo no by elections zisinga mwana watu singa tulwadde tetulina bino bitaataganya nga bobirabye wa singa tugenda naye era ne Nalukoola akawulu teweeyibaala ajja kawangula buli polling station naye era osobola okulanga bakoze tebakolewa nakwedde ne balangiramu ki. Unfortunately, ekyo kiyinza obutasoboka ku luno kuba tetujja kukikkiriza n'omundi n'omu. Katulinde nga muuli nejjaati honorable twa wandise nkwesiga kwekyengwesigako kimu kumpa mazima abakulu bano bajjuma banimba bakwizera gobojja ompa amazima agekwese kiki walaba kuba waliyo olunaku olwo nakulabayo. Mwabaddemu ebintu bisatu. Comment section tojitya. Mwabaddemu okupromotinga Honorable Nalukoola. Awenjagala. Naye ate kikwewuunyisa nti abanno gavumenti akalulu ka NUP nga tuggyeko ebyokulimba kabambi kati babadde bapromotinga Honorable Nalukoola. Bano babuukidde bubuukizi Nalukoola tebamwagala abawuliriza n'abatula babaddeyo mu pulogulaamu zonna ono n'asembayo eri tebamwagalangako Honorable Nalukoola naye olw'okuba basuubira okusaba kaadi za NUP kati beefuula abaagala ennyo Nalukoola awoyitagenda kwesembawo alina baayagaliza kitegeeza nga ddaala erisobola omutuusa kwoyo gwayagaliza okufuna nedda ekyakolebwa ku Honorable Nalukoola ekyakolebwa uliriza bulungi bamuwagira mu nomination z'ekibiina tebamuwagirangako bawagira magala mu nomination z'ekibiina ekibiina we kyaleeta gwe kisazeewo nti yono ne bagamba nti ekibiina kyo kisazeewo katuli kwono ndowooza ogwo si musango kakati gwe olaika olina ekikyo kyobadde oyagala okwogera okyomaze okyogera ekyange kyenkyayimiriddeko tebamuwagirangako naye mu mbeera yonna nvumirira ebikolwa ebyakolebwa ku Honorable Nalukoola kuba yabadde bisobola otwaliramu obulamu bwe ate nga ate bamupromotinga olaika toyagala njogere kyenjogera nkugambye ebikolwa ebyakolebwa ku Honorable Nalukoola kwatamanyi tasobola tegera kyenjogera ne kwategeera byabadde yumpromotinga era oyo maama yabadde mu Kawempe nga tannaba kumanya Honorable Nalukoola yamulabye ku mawulire n'amutegeera essaati ye y'ebbeeyi n'eyozibwa bulere kikola kikyamu ekyokudda ku bulamu bw'abantu okubutyoboola mu ngeri eyo kati weebuuzeemu omukadde omukazi amuzaalira omukyala bayaba yabadde ku mawulire n'alaba nga basikambula mukoddomi we bee batyo kifaananyi kiki yatutte essaati bagiyuzizza oba oliawo ne sikolansi yabadde esobola omumusala ng'oyinza okukiwakanya naye kale kankukyusizeemu be nti baamuyambyeko okumututumula okusinga wabadde baamuyambyeko okumututumula oba okumussa mu bantu oba mu mawulire okusinga wabadde engoye z'abana NUP nga ziyulika nnyo nalabako walaba ku kyatuuka nga Honorable Kyagulanyi agenda okwewandiisa 2021 empale zonna eno saagala onzize eyo kubanga abamu bazeeyuliza nga bo ne bazeeyuliza naye Honorable Nalukoola ekyamukolebwako tuvumirira n'omwana munnamawulire wa Top TV ekyamukolebwako amasiga ana agafuga eggwanga yadde eri amawulire teriweewa kitiibwa naye essiga erisooka ye executive essiga eryokubiri ye parliament essiga eryokusatu ye lyamateeka oba essiga eddamuzi essiga eryokuna ye lyamawulire omugwa omwana eyabadde akolera Top TV wetwogerera amagumba agakwata eriiso gamenyese kale yadde oyagala nnyo okucunya abantu naye baako abantu boosaasira omuntu ali mu ttaaga oba mu uniform emulaga n'omulimu gwakola nga gwe byoyagala okuweereza ebirungi obiyisa munnamawulire lwaki tokkiriza
endabirwamu eyo ebeerewo abantu beesalirewo ontegedde bulungi munnamawulire abandabirwamu alipootinga kyayagala ne kyatayagala alipootinga gwawagira ne gwatawagira oli wa FDC esebo ku lunaku olwo lwennyini era mwawandiisa aganaga mu kibisadati era twalaba enumbers ndowooza wali ku kisaawe kyokutaano ekawempe njagala mpa kwaganaga aganaga ng'omuntu omulala obanga munono byabufuzi omulala yanominatinga ku lunaku lwe lumu n'olwa honorable Nalukola era lwaki oge mu lunaku lwe lumu ne honorable Nalukola w'amaanyi nnyo si w'amaanyi naye w'otuuma ekintu nti wano w'abagundi si w'amaanyi nnyo naye wankizo bonna leka nkozesa ebigambo byange bye njagala obikosa leka kujjayo bibyo Nalukola si w'amaanyi nnyo naye wankizo wankizo ne kuba na FDC kituufu ndaka omusajja ayogere muleka ayogere agenda mu maaso sawo sikumanyiddeewo genda mu maaso mu mbeera ey'okuba nti wankizo omuntu bamala nominatinga taba w'amaanyi taba munafu era mu bantu abo 10 bonna abali mu kalulu bonna b'amaanyi kuba omuntu asobola okuba ali mu kalulu ako nga tagenda kawangula naye ng'agenda lemesa ali badde akawangula kati gwe ngogamba oyo si w'amaanyi ng'ono omuvubuka oba kino ekisajja ekiralulalu ekiri mu kalulu oyo gwempagira nati candidate wo kale yani Sereko Moses kakati oyo asobola okubako gwajjako obululu 5 oba 10 nga ye yali wangule n'atawangula era mpita wano okuvumirira abantu ababeereyo ne bagamba oyo munafu talina kyasobola kukola mu kalulu ng'oli anominate nze asobola okujjako mu polling station gy'obadde ogenda okuwangula obululu 3 kamu 2 3 waliwabambuzizza nti onombo lwaki tetwamulabewa aganaga netumulaba ennyo ate wa Nalukola ye yandabye wa Nalukola yabadde wa Nalukola kati baba yandabye wa Nalukola lwaki ye yabaddeyo anti yabadde wa Nalukola ye lwaki yabaddeyo agambye yandabye wa Nalukola ye yabadde wa Nalukola muki si munansi tubadde tukusuubira engeri gy'oli meeya addako wa FDC tukusuubira kubeera wali waganaga nze nabadde waganaga kati bwoba tewandabyeyo bwabadde buzibu bw'amaaso bo nze nabaddeyo era emikolo gyabadde kawempe ku kisaawe era sebo nabadde omu ku baawadde sipiiki ku lunaku olwo oba sipiika notatwayadde ekifaananyi siri munnamawulire bannamawulire be babadde bavunaanyizibwa fiki media ayinza okuba teyabaddeyo ne bannamawulire ababadde era ebifaananyi baabitamu njagala wozike kwaganaga Nalukola tomwogera ku muveeko njagala muntu ani tembeeta owuwo aganaga siina wange natali wange nze atali wange mwaka akalulu ye ajati kaladi alina gy'ava gyasibuka ddeyo ewaabwe avuganye eyo ebitu ajati nambi avaawo abantu bekawempe bamukube mu ttooki balonde Butambala eri mu region ki beŋŋamba Lubongo yadde ewaabwe wuliriza beŋŋamba Lubongo yadde ewaabwe ne kaladi nsobola omugambako kakkana beŋŋamba Waliso adde ewaabwe ne kaladi nsobola omugambako nawe de wamwe gyebawe Simba lwaki ojja kwesimba munyarwanda nebe natuka kugamba munyarwanda sagadde kontwala wuliriza leka maleyo wayogedde mu budde totandika kuleeta bintu byakusosola twale eri okusosola region ya Buganda yesinga constituency entono yesinga abalonzi abangi muvudde ewammwe mwagala kujja wano kiki kyonyumya ewaffe ewammwe kati muganye ewammwe wali NRM wano we wali opposition lwaki temuddayo eri ne muleeta opposition ne mugiteekayirayo emisingi wane nansana wammwe wakuzaala bakuzika tewammwe mukoma nsimbi ebuteeka gyebawe Simba mukoma nsimbi eri muki kati kyekyo kibalennye lindamu leka mmaleyo ono omukulu baba yayogeredde mu budde mu n'ensirika leka mmaleyo ku bantu 10 abali mu kalulu abantu 10 abali mu kalulu abantu bonna bagwanidde olonde bwokuleka omuntu omu tewali atagwanidde akakkana katono wayogedde mu budde bwo bannange kuno sikusosola mu mawanga naye bannange tuyige okuwaŋŋana ekitiibwa betuba nga Buganda yeesingamu abalonzi abangi nga yeesingamu constituency entono abaana ba Buganda bo bagenda kulembera wanga muvudde wali constituency nyingi gye muzaalibwa oba gye muva bemba mwattayo abantu mutugambe oba mwakwatayo baana bawala mutubuulire abaana ba wano mubaleke nabo beegazaanyize mu constituency nsembayo ne kino
abalonzi be Kawempe mulonde oyo gwe mulowooza nti agenda situla ekitundu kya Kawempe n'ettutumu lya Kawempe anaweesa ekitiibwa kya Kawempe oyo anasobola okuyimira ku fula ya Parliament n'ateeseza abantu be Kawempe. Ayambulire ku kiki yalabye naye omukulu anakadde obulimba ngenda kudda oyogereko ngenda kuwa Waiza ndi naawe kalulu ka Kawempe no gwe kiki walabye kyanaku nnyo era ndi munyiivu nnyo ku bintu bye nalabye waaw saade ku ground nabadde ku kitanda era ne mu kujjano gye nvudde kanula ekyali ku mukono naye nabadde mbigoberera bulungi nnyo gavumenti eno okumanya tekyaswala kati eragira ddala abantu nti ffe twawamba obuyinza muba mulina kye mugamba mugambe kubanga woddira jati n'ogideployinga awantu just owali candidate w'ekibiina ekimu ekya National Unity Platform nodira nedda babadde wali National Unity Platform wokka nodira bakandidate abala ne bajja ne banominatinga ne bagenda ne bakola ziraali ne bagenda ne bakola ebijaguzo byabwe nga we baagala candidate ow'ekibiina kya National Unity Platform ye n'omukwata can you imagine okusika omuntu ku piki ng'etambula n'omusika wansi n'omuwalula candidate amaze okunominatinga so ekintu ekyo kya buswavu nnyo era bannayuganda ebintu ebyo tuzze tubibagamba buli kiseera tewabiraba byabadde mu kamera ng'ensi yonna ebiraba kubanga twalabye bakandidate abalala nga bakola nomination ne bagenda ne bakola ne ziraali naye candidate bamukutte n'okubanga okuva ku poliisi nga bamutadde bawadde ebiragiro meeya ne bamugamba wuuyo naye senga akuvaako n'agenda eri abantu ne bamugoberera nga bakulaga talina kwetaaya nti alina kuvaawo agende waka omukulu muganda aso complete muganda wange ono azze n'akugamba ekintu naye mulabika temukiwadde nnyo makulu nti ffe we tujja mu kalulu ka Kawempe North tuba tetuzze kuvuganya n'abakandidate bano bazze kuvuganya nti simanya nti Nalukola zavuganye gundi oba gundi tuba tuzze kuvuganya n'amagye tuba tuzze kuvuganya ne ssente tuba tuzze kuvuganya ne state yonna nejo mugisobola ati kati kino kyetuwanu wetulaga okubalaga nti tugisobola era kyovola ffe tuyita people power tuli maanyi g'abantu tubagamba nti babbye obululu bwonna basooka ne babba Kyagulanyi yennyini pulezidenti waffe w'eggwanga ne tugusala Museveni yo yakeera n'ayiwa abasirikale n'alowooza nti abantu mbataddemu akatengo naye olw'okubanga twali tumanyi nti omusajja ono tannalabisibwa kimala tugamba katumulinde najja n'akwata mu kalulu ka Nakaida ak'ekayunga buli omu ke yalaba nti twawangula buli polling station n'obululu obungi wuliriza njagala owulirize nkugireyo message yange era njagala n'abantu ba state bagifune bazze bazanyira mu bululu bw'abannayuganda emirundi mingi naye tubagamba kati tulina akalulu kamu akalulu ke Kawempe North nti nze nkibagamba abadde bangoberera nga mbagamba nti struggle y'okukyusa eggwanga lino tetugenda kyusa eggwanga lino nakalulu kokka tetugenda kyusa kalulu gwanga lino nakunga tulwanye na mundu tetugenda kukwata mundu kwa Museveni yo gyatwagala tuvola bazatukola kifujjo lingi naye tugamba nti Museveni kuno woba oli musajja era woboga nti olina amagye ngera amagye gakukiririzaamu Museveni kwata mu kalulu mu Kawempe North leka nkugamba nti leka nkugambe sifiki wuliriza womala okuleeta military police bulijjo abaleeta military police nga ffena gye tumanyi n'olaba nga military police tekyakola n'oleeta infantry n'oleeta ne SFC nayo ne tugirabako n'oleeta jati kati okyaleeta ki ekirala kiki okyaleeta gwe kiki okyaleeta ngamba nti agenda leeta kino munnange ebintu byetu anti kati tugenda kubagana tukubulira ansaidi bino mbigamba nga ndi serious nga sisagamba ndi mu kamera mbyogera nga nzitunudde namu Museveni senga muzanyira mu kalulu ka Kawempe North guno gwe mukisa nabagamba okukyusa eggwanga olutalo terugenda va mu Uganda yonna lugenda kuva wantu wato nabagamba lusobola n'okuva ali mu ghetto waffe w'empoyera mu Katanga ne wandika nga kuno n'olaba nga luvudde mu Kawempe North kuno nze gye mbeera seekweka kuba siri muzi wa misango mbeera mu Katanga siri muzi wa musango ndi ku nsonga ya kukyusa ggwanga kuba twagala eggwanga likyuke gwe kyogamba tozadde baana tozadde baana Fiki njagala mbabuulire bino ebintu bye tutya wooyogera ofa ne wootayogera ofa nze Waiza nzadde abaana bange mwagala bakule nga tebalina kirowoozo nti naye asobola okubeera pulezidenti w'eggwanga lino
nga ffe batukuziza nga batulowozesa nti ffe tuli bakulembeze lwancanca enatuuka ddi nze njagala nkule ng'omwana wange gwenkuze naye ng'amanyi ngenda kusoma nfuuke president wa Uganda ne Museveni omulembe gwaffe yagwonona government yeni alemu yayonona future ya fena so bino ebigambo tetugenda kwogera biwoomu nti tetugenda kudda kwogera bigambo bya kubuzaabuza bannayuganda tubagamba ensonga enkulu tukozesa akalulu ka Kawempe North senga kuno Museveni azanyira mu kalulu kano agenda kumanya nti n'embwa ekola ki so muganda wange tuddeyo tubabuulire ku nsonga ddala eza Kawempe nga we zaali badde wetusuubira electoral commission okuvaayo okutegeka akalulu tetugisuubira kubaako na kyekubiira tusuubira electoral commission etegesa akalulu ak'amazima n'obwenkanya anti kati byetwogerako byetusuubira byali badde era nga ffe tukakasa gavumenti yaffe wenaabezze byebigenda okubaawo nti Mwami Kyagulanyi wanaakwata obuyinza wano ogenda kwekanga mu malwaliro wali amadaga wadde ffe kati niwenkyogerako tekikyakanga mitima gy'abantu kuba bakimanyira kiri nnomo naye nga siwe kirina okuba gwe fiiki olunaku lwaleero watadde edda ku akawunti y'eggwanga ssente wa savings edda omusolo abantu abamu tebamanyi nti ezo ssente tusevinga eba sevingi yange yawaiza njivunaanyizibwako nti nze apoyera eri mu bulamu obwa ghetto senga bukya kati ndi mulwadde naye wengende mulago wali tebasobola kufunawo yadde bujjanjabi yadde akatini ate wo wengenda bampa eddagala ekyamanyi kye basobola okunkolera abasawo kunkebera ne bampandiikira eddagala ne baŋŋamba genda mu first pharmacy ng'eddagala eriyo lya buseere naye ng'ate nteeka omusolo gwange kuki ku akawunti yaabwe ogwo omusolo gulina kunjijanjaba gwina kujjanjaba abaana bange gwina okujjanjaba abo abakazi abanaku abatambula ku street so abantu tebakyabitwala akalulu ka Kawempe kasobola okuvaamu ekisobola okutaasa kunaye Museveni naye akimanyi amanyi tukatunulira ate amanyi gwekyovula yaleese ejjaati togirabangako nga lyejja erisembayo eryo lyabatemu nga muganda wange wagambye nze nasibirwa mu military prison emyezi gyali 8 nali kuseemwayi emyezi 3 nengende mu military awe Makindi emyezi 8 namanya buli kika ky'amagye ne manya n'obunafu bwago bali kuggwe ejo n'ebbanga banjija wate ne banyongera paka Kitalya nayo nembeerayo emyaka 2 emyaka 2 nga mpoleza mu General Court Marshal ng'omulamuzi eyandimani nga bamuyita guti so njagala kubuulira muganda wange nate n'ekirala bannayuganda kyenjagala osookubawo eno message nkulu sembya neeyo ngenda giseme ne kanjagala eddirira esemba nti bannayuganda mutya nnyo amagye era Museveni akozesa amagye okututiisa naye amagye essuubi galirina gye tuli mbagambye nali mu magye mu barracks okumala emyezi 8 naye nga abasirikale bantwalanga Katonda nga balaba nze mununuzi kulw'okuba mbadde ku struggle nalaba abaana b'amagye be baasiba abatalina musawo just okuwuliriza oluyimba lwa Bobi Wine nobeera nga oli mu barracks n'oteekako akasimuko n'owuliriza oluyimba lwa Bobi Wine ne bakusanga oluwuliza ne bagamba weekayeeyi ne bamuteekayo nalaba abaana b'amagye be baasiba just obutalonda Museveni nga balonda Kyagulanyi naye abaana baŋŋamba nga newaiza lwaki temusobola kujjako Museveni mukole okwekalakasa ffe tulirwedde esisegeze zemundu ezibawaga zigenda kujja nga zize kutaasa mu just nga mukede ne mweyiwa ku nguudo Museveni agenda kubagamba mugende mu bakube bagambe nedda kubanga Museveni ali muntu omu just n'akakabinja akatini ako so bannayuganda mubeere bagumu amagye gali ku saidi yaffe era tuli bakomanda era tuwuliziganya so muganda nga ayogedde ku nsonga y'abantu okuba nga tebeesimba wantu we bawangaalira ekyo nno nze nno wayiza ngenda gamba kikyamu ekibiina bakitwaleko ewalala kituufu nnyo ekibiina kigenda ewalala naye ate ye ewalala gy'osindika naye ate waliyo abaayo kati okugeza batuweera nnyo ekyokulabirako ku Waiswa Mufumbiro Waiswa Mufumbiro gye bamugamba okugenda okwesimba e Busoga waliyo aliyo era nga kandidate waffe nga Waiswa wano wawangaalira leka nkiddemu ekyo mumpulirize sagala munyingirire mumpulirize Waiswa Mufumbiro yesimba eri nga tanafuna buvunaanyizibwa bunene nga bwalina kati era nga yalina obudde bungi obwali bugenda n'akiikirira abantu b'e Busoga naye obudde buno nga ye mwomu ku boogezi b'ekibiina deputy w'omwogezi nti
mulaba Joel Ssenyonya akwatagana n'omulimu gwa parliament gwanga lyonna bamwetaaga munoza mbwa kati wayiswa ekibiina kimwetaaga okubanga talina budde busobola genda busoga kubanga mpuliriza gwe so njija ngenda kujawo Nandala Mafaabi yagenda okufuuka member wa parliament nga avaawa yagenda mune yali member wa parliament yali secretary general nga tanafunga nga ekibiina ky'FDC kinaba anti oliyo already kyasangibwa ali ngera alina capacity tino waba taliyo asobola okusindika nti General yali era kuvadda nga yesemberi ne bwe yafuuka wadde ekibiina kiriwa kirieno so saga kiretemu eyo ango bantu bangi betulabye nti oli yafuuka mubaka wa parliament eri butula speaker wa parliament eri Kampala naye avaawa ava mbali amala mfuuka njagala kwogera ku Lubongoya gye mumusindika ne mumugamba agende Lubongoya waawo talina buzibu kugenda eri naye gwomanyi obuvunaanyizibwa bwalina nga secretary general ng'ogwa kulembedde ekibiina ekitadde ensi yonna ku bunkenke ekitadde gavumenti ku bunkenke Lubongoya oyo omulaba njagala kubulirako kati nimulabika temumusemberera Lubongoya asobola okuba nga y'omu ku bantu abateebaka Lubongoya oyo kuva ku makya abeera mu meeting abeera mu bino abeera mu program zino n'ekiro Lubongoya talina budde busobola gamba nti kati nino ogenda ku ground mu western waliyo abaliyo abagenda okukulaakulanya temutulaba nga tugendayo ne tunoonya akalu bani abatulisiving wetuba tugenze ne president kyemugamba tetulinayo bantu batulisiving gye bali bakandidate baffera mugenda balaba bonna mugenda balaba so njagala mutereze ekintu njagala mutereze ekintu kino nti omuntu talina kwesimba wawangaalira abantu bemugamba kale Lubongoya gye yesimbye mu Kampala Central ba mu Kampala Central bonna bazalibwa mu Kampala Central so nabo ebiba bibuno mwana agenda gye yesimba bagende so akirizibwa okwesimba wayagala ne rasta information ya twahanjulira ngenda jiba naye kasuke rasta malize ne juma zifuna information dogere kusonga endala Anyfic Media. Okay, ne yanziza achariko ni aspect obungenke information zinena bili ne kamalize ne Rastaman ne wamule juma Rastaman owulidde ekyabadde Kawempe abantu beewera bani sawa na government bakiwunzika bani musajja tuwawulira ekisooka bwe tujja wano buli omu ajja n'omutwe gwe si bwe kiri era bwe tujja terigwa owa mutwe kati byayogedde bivuddemu yesi byange gwe togenda giwunzika enki gavumenti mu ghetto awo kye tuyita emboozi z'enkwajjo mu ghetto tulina kye tuyita emboozi z'enkwajjo anti oyo tudde ne ghetto commander kyekyo nakyo oba obyogera kyogere akutwala omuwulidde alasa njaga tugende tantwala okay tontwala ate tasobola nakumpa limit nange ndi ghetto commander tekisoboka tuli wa wonna ttaano nze ndi wennansa era tontwala ekyo ani abatwala mu ghetto z'ennansa kitereeze wano kati ono batwala abekakako mwekasi ennansa nanyamumanyi bewuwo gwe tontwala tontegerera mu ghetto setting mu organization I don't know that foolishness sibirinamu lasa tugendera awo gyontwalira mu gwe yogera komanda waawo komanda mulala bakugamba si wange ani nze ndi wennasana secondary bano bategeere bwebanga biwadde obuvunanyizibwa mu NUP yaabwe nze mba siri we NUP ye atwala abo ab'ekibiina kye era batali ba political party y'abano kati ate awo tugenze Kawempe kubanga si wennasana naye wano ennasana akitereze newe tutudde tuli mu nnasana wano nze komanda wano ennasana oyo amanyira pipopabye n'obwa komanda wano nze tubeko betuyita nabe nansana nabo solo yita tukube ejeji leka sebo tukube ejeji kanji kubena ku mawulire teka ku kamera ejeji soka tujijjeko soka tutere tukunge tata wabana nsagala bana basajja bana abaana balina gye bava nibaleta emboozi z'enkwajjo from nowhere nibagala omanyira abantu let's first clean it properly soka tukitereza tukube essimu ejeji
njagala bana abaana basomati tetujja kupano kuno kuyisa budde fiki we don't come here to waste time. Yes gwa bwonona you are the one jaka stake yiwo waliwo omusajja oli yeta commander simanyi wa ghetto zone agabi tukoye simu ejeje zenkubye yange eji kuyude siyekazo wenewe ngotondisa tisa musajja leka nawe wetereze zenkuwetiti wa fiki tetutuvuddewo ono aterere bikatike kumanyira abantu tonkwata nako kamera tuzijjeko leka nawe wa abantu ekitiibwa nawe nedda kuzira nali nkuwoganiddeko mwejjemu embeera z'okuleka twejjemu embeera z'osole y'abantu omusajja kumanyira kumumanya Muera kupano fiki ne ku TV ne ku radio tugendayo muwanganesi kwizira tewali so kwebuza wakirero rasta avudde mu mbeera njogedde omusajja weddayo nga sogera where do you waste my time soka tuyogera byonna bya busiru you are not allowed ati bikibiyola ndeka Anyfic Media. Gachari komuja tusonyiwa akakaisemu program the earthquake obunkenke rasta yaman nkomyewo omukenke buterede nze sira buzibu I have no problem so kati kyonna kikiri wamu mu kalulu k'ekawempe ekisooka security approach security yakoze yalese embeera etali nnungi mu kalulu era conclusively kiyinza okuddayo kutwaha kye yadiscussinzeeko nti bajja teekerawo ate Nalukoola sympathy yali badde teriiwo tuwali olima mu akatala jogayi bambi omusajja bamukuttewe bati omusajja bamuyoddeyodde so baalirese Nalukoola n'akola akaluluke mu sitayo ne batamuteekako that force kati nze kyenjagala ekirala okukola mu kalulu k'ekawempe nze ngaazi bino byange njagala kujjamu religioni obusiraamu buveemu sigamba nti baleese jaati olw'okuba nti basiraamu bino byange kyekyaleseza jaati ekyaleseza jaati eyo fear ya state nga we yabikola ekayunga tugeze nga we bikola mu areas endala for instance kanko ekyokulabirako jaati eri joint twegamba kiraga bajjeno neeri ne bagatta tubaddeko outside the camera waliwo omwambuuzizza jaati yambala uniform ki nimugambe kiriro giko jaati teyina it's a joint unit dere esobola okwambala poliisi enkyamagye kwegaye eri mu kyebayita camouflage basobola okwambala bimasiki very good that's jaati so nze I condemn amaanyi ge bakozesa however jaati ate yina obubeerawo si kawempe lwaki kati nenda jaati ekigireeta ki nga tewali butujju bugenda kukolebwa anti kati ekisooka nkikondemiize kyobuuza ansa nkuzze muti kyabadde kibi okujja bononya akalulu ne banonya kwega bayawudde akalulu nga balinga abakolera abalala pass in one way or the other kwega I condemn jaati naye nenjagala okuga nti nga tetunagamba nti jaati yembi eveewo nsosi naye nkwoga nti jaati yeeyina okubaawo ng'ekitongole nga kiri kanso kukoza ekiyakonyeko nagamba nti jaati kitongole ekiteekebwawo okukola emirimu gyayo egya terrorism kitegeeza yakyogedde bulala yes nekyengeeza nti kirina kubeerawo kikole emirimu gyakyo kati one of the issue is oba yalibadde nga question is time of deployment nti n'amagye gabagabaawo siwe kiba naye bagadeployinze when and where oba tukwatagana so kati ye jaati nti jaati kitongole ekibeerawo kye basobola odeployinga nti bomu ebyaddala ekubye ku parliamentary avenue task force ya jaati esooka ejje you get the logic oba CTU counter terrorism nti bana b'empondwe Kasese babakuye babawambi biki jaati musooke mugende for a manhunt naye ekizibu nti mulimu abantu oba state deploys in a wrong time still in the wrong places badeployinze jaati mu kifo ekikyamu mu budde obukyamu so tunenyani kati aho government ujajinenya lwakuba nti ajogere yataliiwo Kagame era twaliwo tumuga Kagame nno mwakoze ensobi kati ate tuddayo mu byobufuzi neŋŋamba kati awo ate mukolera Nalukoola akalulu gwe twabadde twayogera before ali nti Nalukoola agenda sanga obuzibu obuwangula akalulu mu kawempe era ntikawagamba abafutu soja agateekamu amaanyi mangi nnyo kati ate mwe mutandise omuleetera sympathy vote mumuleke oba akuŋŋaanyiza abantu baba bakuŋŋaanye you remember how we said Lusu ajja ayinza okujja
kyekyazeeko ne tugasirwa jjabayo ne foot soldier omulala ajja Sirwani yazze. Olisi foot soldier. No, leave alone foot soldier. Ne ku pano bali ekukumi sorry to use the word foot soldier. Nejikira betwagambi 10 abali ku pano. Tekusobola kubaako nalukola atya. Omuntu bano bagenda kujja tebateko yuzo obululu bwani. Bwana lukolo obo no oba NUP nga party. Kati kiwe nalukola obuzibu okuwangula akalulu ako. You get a logic? So kati ate mwabajja ati mwaza security mwazze mutandise oteekawo embeera zinefuna mwendo zeningambo bana ono naye. Sagala kiteekawo naye naye ayiza okuba alinganga olaba oli bampambye n'empaya amanya g'abakomanda. Aliwa. Ani bawa banawa amanya g'abakomanda. Namukugamba. Komanda bamusonye. Nze ndi musajja Muganda. Omuganda omumanyi? Okuyingira oyingira yejjukira kyewankwa ate tosolozera bamoto zaffe. Ife tetusonyiwa. Nti okuseka tuseka ne. Ffe tuli Baganda oyo omusajja bamuyita Nyanzi. Fede tukola ki? Njagala onzike na kino. Ongambye Farida Nambi yabadde ne gaali nga ewera. Farida Nambi just yabadde yakozeyo mobilization. Ya Farida Nambi ne Karadi. Farida Nambi ayina pate y'ekibiina. Karadi tajirina kyekisooka obbaawula. Ayina structure y'ekibiina. Actually, yeah, ayina structure ya NRM yonna. Oluvannyuma bamuwadde kaadi ate ono tajirina. Yenjawulo esooka okubaawula. Kati era oli akozesa structure eyo ye waddemba okkubira RCC w'e Kawempe. Jangu omperekereko kuba nomination ziri Kawempe. Nakwera RCC w'e Kampala jjo omperekereko. Kati ate bano abantu abamu ekibalemu otutegeera olwo abantu kye boogera. Fiki bwonkwera nga jangu omperekereko tekitegeeza munsasudde. Ze RDC ali aŋŋankubira bukwizi. Bagoliriddawa. Ngayiga nti nze mukwano gwange from time mbega. Bagoliriddawa. Nunga komanda wadde ogamba ki? Soko jomperekere kungina funa yabana bange bana kizo tukoza egali y'abantu bameka batano nga tuwerekerani kati yakusizza amanya akosa amanya ago nti alina structure yakwate egali gomu kubasinga waba kulembeze naddala omunansana abavubuka ababeerako emabega nzo omukwadi kulege egali zennansana ogaba abaana 10 5 kitegeeza nabenaremu okibakolera bonna nakalwako wede naga nakola na matofu ne wakayima banupu kati segeza abantu ababadde ku gaali ya Nambi baade bana benansana just manyiko be Kawempe na Kampala bawerekedde ba mu Kawempe na Kampala be bawerekedde just nze ngawe ganjinze naba ba coordinator abenja naba kyali bange Kawempe naba bali mu kisenyi naba be tubera gwe tugenda fegenda wano tuli wane eno tugenze eno so kati abawerekedde ajati Farida babadde Farida Nambi babadde be Kawempe nga bakunganyiziddwa force jegganti oreda ayinamu ba RCC be Kawempe ayinamu abakulembeze ebi abe naalemu orede mu Kawempe ne Kampala Central siba ababadde ko siba lonzi ate mnange baba jakawanda anti kiri bwe kiti ejjo for nomination tewabadde balonzi sibwe kyabadde tewabadonzi ku nomination mwabadde muyingira abantu bameka kuliko basose kuba basatu basatu naye bayingidde bameka oluvanyuma kakati kwaba abayingira kuliko gundi yatutene maama we Nambi maama obo ababira bukoma nsimbi najja kuwerekera abamulonzi w'e Kawempe ti ku nomination tebalonzize n'abalonzi otegedde logic ku nomination you went there ne wetwaligenze babiri wetuti Rasta bano budde bunyenze so conclusive leti security yayingiddemu yayonoyongedde okwonoona akalulu ate ina sympathy gyeteekawo eya nalukoola ne security eve mu kalulu gyati kitongole kirina okubeerawo kikola emirimu emirala so kive mu kalulu kigende eri endala kikola emirimu gyakyo okusembyayo kumpa story mudakiika 3 zennina maye omuyimbi omu yayimba oluyimba nti wakyanga olunaku olulala ne mu kuziba bwakyuka nsoko mpe ku misinde gye watutte omuvubuka gwe tulaba envuumuulo getumanya ayina amaanyi basajja ne bajja kuggulawo buguzi luggi nga tolabikako nti eddakiika zituweddeko naye ekyamazima obudde ndaba butulina butono tugenda bukozesa kyensinga okusaba bagamba amaanyi g'obutamanya gasinga amaanyi ga sitaani kinkwasa ennaku nga ffe abamu bali ku pano kuno omuyimbi waffe biseereyo nga bakyamukkiriza okuyimba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu alina akayimba ke yayimba aka Mr. Kataala alina we yatuuka n'agamba nti oyo amanyi nti tamanyi
ate nakola birabula nagamba yesiga nebbi ate neyewaana olwokuba takola ki tamanyi naye ekyenjagadde okubagamba baganda bange n'abatugoberera ku Fik Media waliwo ekitabo kye bayita From Dictatorship to Democracy ekya General Sharp. Kagame yagamba soma ku katabo ka Museveni. Kagame talina kyamanyi ye obongo osanga buli ku level ya national oba tali international. Musambi wa wano local teams. Naye mukyengeza okugamba kataba ka General Sharp akava From Dictatorship to Democracy mwali mu story y'enkima. Enkima zaali enkima nyingi naye nga tezinazula buzibu bwe zirina. Enkima ezo zalina mukama waze yazirundanga nga yazisibira ekigango mwezisula nga zigenda ne zimuyigira emmere ne zimuleetera ye nga asigadde waka. Naye mwavaamu akakima akageza akatono ku nkima ennene zonna ne kagamba naye bannange tutudde wano tugenda ne tunoonyeza omusajja emmere ne tumuleetera emmere n'alya ne tumukolera buli kimu kyonna n'akola buli kimu naye mulowooza tetusagenda kweyigira emmere ne tuba nsooja eriira akakima akatono nkatwaha kati enkima oba katwaha gwamanyi kakati enkima zino ennene endala ne zigamba naye waayi oli kyayogedde kireka kituufu bano omusajja gwe tuleetera emmere fenna ne tutetenkanya ne tumuleetera ebyokulya n'alya nga ye yatuzimira buzimiza ekigango. Enkima ne zikoma ne zigamba nti ddala tusobola. Enkima ezo ne zikeera ku makya ne zimenya ekigango omusajja mwe yali azirundira ne zigenda ekigango kyeki olugo mwe zaali zisula ne zigenda tezaakomawo era omusajja yamaliriza afudde. We yali azirunda story eri mu katabo ke bayita From Dictatorship to Democracy. Naffe bannayuganda abamu tuyinza okudda nga tulwanagana kumbe tulemedde okuzuula obuzibu nti naffe tusobola okweyigira kye tusobola okweyigira nti ensi gye tulimu emiti egirimu si gya Museveni nti yagisimba oba ebintu byonna ebirimu si gundi yabikola ki wabula byaffe ffenna nga bannayuganda. Era nkubiriza abagobera Fik Media mbagamba amanyi g'obutamanya nga wentandise nakyo buli omu agenda anoonya akatabo ka Democracy From Dictatorship to Democracy mugenda kuzuula obuzibu obuli mu ggwanga lyaffe tugenda kubanga enkima tutereze eggwanga lyaffe ebyabadde mu maaso mu kaluke kawempe bye bimu byendese mu katabo ako story efaanagana bwe tusenga omuntu aba asobodde n'asoma n'agitegeera naye ebyabadde kawempe bikwasa ennaku era eggwanga lyaffe. Njogera nnyo ebigambo byange nti ensi eneekula twegomba ensi z'abazungu twegomba bino biri bitya naye ensi kasiteekula mu byobufuzi. Ebyobufuzi by'ensi kasita bikula toyinza kulaba bino bya mundu bye balese ne bajja tebalese kawempe batukubye emiggo nze bakubye kandenti wange nalukoola nadde distance kumpi nga mulengera nga akola ki nga va ku nomination grounds. Bagamba nti abafalansa abo bali bagenda okwekyanga baddamu ne bateekawo gavumenti yemu abantu ne baddamu ensobi ezimu ze bakola bassa mu buyinza. Ebyali ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu akawedde firimu yabadde efaanagana eyabaddewo jjo nga nalukola ava kumunominatinga naye tutwale omukisa guno okutegeezaamu abantu abali mu security nammwe muyina omusaayi muzadde abaana muyina abakyala bwe nabasizza if I don't come for you my children will come for your children. True that. Naye ekyo kinatoola banka. True that. Yes bino bintu kankubuulire golooza bino mu nsi mwe tuwangaalira buli kye tukola tusiga nsigo bwe tuba tuwangaalira muno mu nsi buli kye tukola tusiga nsigo what goes around comes around. Kati mucho nti gwe bino bintu obikola nze n'onkuba embooko if I don't come for you my children will come for your children mwabasajja mwe abali mu security. That's the message. Buli kyokola kisiga nsigo gwoddeyo mu office n'odumira abantu mukuba abantu temulowooza nti bakuba nsolo bakuba bannayuganda. N'olwekyo muganda nge yabadde kawempe bikwasa ennaku ensi ekuze since independence nga tukyali mu mbeera ey'okukuba abantu embooko olw'okuba abantu baagala okwekisasayizinga freedom yaabwe ey'okuwagira omuntu gwe baagala gwe nojja n'obakuba mbooko. Wabadde wange omuggo gutandise onnyoka. Kanso nalukoola bava okumunominatinga yazza atambula nga dda mu kirokole. Ffe bamu ku babadde bamulinze nga tulina Honorable Kaluuya nabalabye nga tulinze kanso bava munominatinga tuve ku nomination grounds tweyongereyo. Kakati yabadde musajja watu atambula bwati abasajja bajati babadde badde nga bali maaso nga yali alimu kutambula avaayo twali tuyimidde ku kkubo twagenze okulaba nga musajja watu atambula nga bajjati bajja n'embooko wayina wayize ezigondo oba simanyi nakumanya bana waya oba kiki bakubye simanyi na kintu kye bayina ne bakuba abantu ne bakuba kanso ne bamusika ne bamuyingiza mu drone ne Honorable
Speaker wa Nansana Amuza Kasozi yomu ku bantu abakubiddwa ne kansala Sala nene bakuba abantu bamala okuba abantu ne bakudala nagenzo kulaba ngandaba ono mogezi wa police simya luko wesigire omyoka wa Kampala nemera nagamba nti jja tegenda kuva mu Kawempe muzze kukuma batujju tuli batujjufa balonzi be Kawempe nditulina bomu simanyi bulungi wabaddewo ku kifo munnamawulire wa Top TV bamukubye eki kintu ebyo bintu byabwe ebyo yabadde kanista yabadde si kanista oba gambe emboko nga tebanagikulozaako bakukuba emboko egi wala yinza okubuza oba bakubye eki bewe mwagala olumba nze gambe ezo lwabale no nedda kankubulire baali bamanyi ng'ensi batya kati mutya muggo tebadayita basasi abantu bamaze okuguba abantu baletedde military baletedde police abantu bagubye buno obudde olese SFC olese buli kimu Firauna yali w'amaanyi yayina amagye Nabbi Musa Mungu Mukama Katonda yamukola bwamala okumukola n'amuwa obuvunaanyizibwa nga Musa ayogera ennimi zonna era lunaku olumu yayina amajege ensanafu namba mu Quran neziba nga zigenda okusala bwe ziti ekkubo nezigaba muyimirire yali Sulaiman Nabbi Sulaiman yera asala bwati ekkubo sala nga muyimirire Nabbi ani Sulaiman wuyu yajja naye okufa kwa Sulaiman okufa kwa Nabbi Sulaiman yera ayimiridde akutta omuti kumbe enkwege zigukoze eki ziguzulumye n'agwa enkwege ebisolo ne bitega nti amajini ne gatega nti Sulaiman abadde yafadda gwe mpayo w'amaanyi ayinza okusinga Nabbi Sulaiman ne Mungu ne yamukola kiki kyayagala otegeeza nti waliwo yafedda buli kintu kiba n'akadde kaakyo era kano kagenda kutuuka kankuwa ekyokulabirako fe abasajja abafumbo omukyala ng'abadde anaanoba ayinza okukola obukodyo bwonna amasepiti n'agaasa obuli tabwala emmere tagikufumbira bulungi kumba anoonya wanaanobera kati nono akola ebintu byonna agenda kunoba kati obuliri watabwala gononyi anti kati byonna byonnabikola buvunanyizibwawo omukazi okwala obuli njagala ozike kusonga y'Ekawempe kati ensonga y'Ekawempe bannakawempe north mbakubiriza ng'ennaku z'omwezi 13 ambuleera akalulu k'Ekawempe kali wakati w'abantu abanyigirizibwa ne bana abanyigiriza yandi abanyigirizibwa bangi aganaga anyigirizibwa awo bonna Lusa Luwemba bannakawempe abampuliriza abagobera Fiki Media moderator omukulu oyo mu ntandikwa yatandise na linnya lyange n'ensirika ebyo bikomye abantu obutaba bannabwe ekitiibwa nakusangawo okugamba ebyo byoyoga ate akakamanyiro kalekereka omulala yayogera oli ali mukwisa mu linnya lyange nze ekyenjagala okugamba abantu b'Ekawempe North amanya gange nze Ssennono Juma nze nzaalibwa mu Kiganda zone era gye nnondera abantu b'Ekawempe kana akalulu ka Kawempe North tekali wakati wa Nalukoola versus Simanya Farida Nambi kana akalulu kali wakati w'abantu abanyigiriza n'abanyigirizibwa bano bonna simanya basaddaati simanya ani kalulu kali wakati awo bonna kankubulire tugenda kusoma ebyafaayo by'eggwanga lino abantu abamu bakumidde Museveni mu buyinza bebo abazannya emizannyo bw'egityo kati mwe temwagala bo bali bajje mwagala mwe bajje jukira bali abanyigiriza baleetayo abalala ne babateekamu maliriza muganda wange ebigambo byange akalulu k'Ekawempe kali wakati w'abanyigiriza abantu n'abanyigiriza neyanzike neddakiika 9 Henry nsaba ozimpe neddakiika 9 njagala nzikozese bulungi era zitambula nziraba ozirabye zonaebukuzi nkuwadde eddakiika emu ngende naye nasuubiza twantandise naawe muwe sina mutawana tandise naawe wabadde wampadde nasabye information muganda wange nga ateesa ku nsonga ya David Lewis Rubongoya abantu okuleka akajanja n'obutamanya kikituluubirira ekinene nebe tubanga tuyina ekinene kituluubirira ku gavumenti efuza abantu emyaka 40 nga yeyina jati yeyina SFC yeyina military yeyina LDU ne police n'ebirala ne sente toyinza kuŋŋamba nti gw'ovudde mu Ankole region yonna n'obulayo constituency emu gy'oleeta nga ofunye omukisa gavumenti ye yakuweerera oba pulezidenti ye yakuweerera nojja n'obeera secretary general w'ekibiina kye batugamba ekisinga amaanyi mu ggwanga
nga gwo kisalawo ani gwo wa kadi ani gwo tajiwa noga ntojja kuddayo wammwe kuleta ya the constituency emu nga tewali ya the councillor wero sifiri tewali mayor tewali chairman wa district tewali MP yenda kujja onenyini yagenda okuddamu ne uliriza kine kibuuzo anti katoneme so kumala omazemu FDC ebbanga eriwere emyaka 15 nimbyo basirye yogera bibyo mukaluka 2016 omu ku abaka abavuganye Nakawa East by then yali Nakawa yawamu bamuyitanga Kabaziguruka ne kati akyali yomu ku awangodde n'omusa yes era akomawo Kabaziguruka eri musajja mulungi just yakuba yita kugulawo gate kyekintu kyenzukiremu ku complain eziriye lwaki yeti yagenda waabwe Kabaziguruka wali wamaanyi mu FDC saga otunulira aba nupu naye aba FDC wakibatano omaliriza betubanga twagala okutwala abantu jetulooza nti tuyino saasaanira ebitundu by'eggwanga byonna kyali badde kirungi nze benkukwata nenkutwala mu bekika kyange bangwirwa okutegeera era kakana katono nteese edda waabeerangawo okulabira abaana abawala abasajja oba abaana abalenzi naye okisinziira kwakulabidde omuwala gwe weesiga okusinga omuwala gwakulabidde nebo ngamba nti mu mwankole tewaliyo de kansala wero sifiri nga gojja mu Kampala Central oba mu Buganda already wasigiddwa opposition tugenda kuyingira tutyeri nga tetusobodde kugwe wenyini omwana enzaro atuyingizaayo kitegeeza waliwo ekkobaane eri okutta abakulembeze waliwo ekkobaane eri okutufugisa gavumenti eriko waliwo ekkobaane eri obutatwala bwabwe opposition kuba abaana abattibwa leka maleo ne kano abaana abattibwa nga bye bakoze honorable Narukola nga kye bakoze mu namba wolire wa top jo bawano mu Buganda wabwe kitegeeza tebagala bayingireyo kutta baana baabwe bagala ne mu constituency obutono bwe muyina nabo babagobemu waliwo enteekateeka y'abaana abategekeddwa wano okubanga tebalina okulembera yadde LC1 njagala nkuwuliriza neyanziza nnyo omuganda wange alese ebibuuzo bye byonna tubiwulidde bulungi nenjala mubuuza kati nnyo simple mathematics kyekikuleetera okulowooza nti kulowoozesa nti Rubongoya yalina okutwala opposition mu Western kubanga tukimanyi bulungi tomanyi ffe tutambula ne president nga tunoonya akalulu k'eggwanga nti omulundi oguwedde ekibiina kya National Unity Platform kyajja mu luvannyuma nga wabula jasi emyezi 2 mu nomination z'akalulu ak'eggwanga lyonna ne tutasobola kubanga okuzimba eggwanga era weweekanga si western ba eastern wokka gye tutalina bakandidate nti kyali kiseera kitono nnyo nti wano waali wangu wakutegeka ewaka naye era obudde buno njagala mukakase nti mu bitundu byonna eby'eggwanga byonna tulina bakandidate okuviira ddala wansi ku kyalo paka ku district tewali kitwala Rubongoya era njala okukakasa nti eri wazimbiddwa bulungi nnyo naye Rubongoya engeri gyakulidde wano mu Buganda era ng'abasomye ng'ava wano mu Buganda era ng'emirimu gye agiweereza wano agiweerereza wano mu Kampala so waddembe okwesimba wano mu Kampala kuba n'obuvunaanyizibwa bunene bw'alina tasobola kugenda eri ng'ate waweereza n'ekibiina ekinene ekisinga amaanyi mu ggwanga lino so Rubongoya waddembe okwesimba wano kubanga wano wakulidde wasomedde waweerereza n'emirimu gye kati neyanza nnyo ssebo nzikiriza nkaddemu katono nzikiriza neyanze mukama wange okusookera ddala muganda wange oli alina ekintu kyeyaleese naye ndowoozamu nti Juma agambye nti amaanyi g'obutamanya gakira amaanyi ga sitaani anedda seeyo naye nze nzijja njagala okubaako n'ebintu ebimu bye njogera wano booli awo abantu bafunemu ekyokuyiga mu mbeera y'ebibiina by'obufuzi byonna ekibiina ky'ebyobufuzi ekigundivu ekiwandiise ekyagala okubeera ekigundivu kisooka na kunoonya buyinza bw'omala okunoonya obuyinza n'okuuma obuyinza enjawulo eriwo nti gavumenti ya General Museveni yo obuyinza ebukuumisa n'amaanyi na kumenya mateeka naye mu kumenya amateeka n'okukozesa amaanyi kati National Unity Platform yo nga ye ine ekintu kimu bw'obanga twaha yennyini yakyeyogeredde nti akkiriza nti Buganda
epaintingidwa red national unity platform ejiwa anti agambye Akyogedde. wagambye ekibiina kya national unity platform okuwulira n'okuwuliriza byanjawulo kiri mu Buganda oba okumanya n'okutegeera byanjawulo ku opposition n'oyogera nga national unity platform teriiwo national unity platform bw'omala okunyweza obuyinza mu Buganda kyolina okuzzaako omala okufuna obuyinza olina kuwunyweza otya kuwunyweza mu mbeera nti awantu ababadde omuntu mu Kampala Central Muhammad Nsereko eyefuula opposition ne bano batwala naye nga ddabo ddiira olina kumugjawo oteekewo ate omuntu gomanyi nti ddala wankyukakyuka hold on nedda it is okay naye tagenda kudda lwaki we mwamwesimbako era yabawangu naawe okimanyi kooti negamba etya naye yakolaki kooti negamba etya wamaanyi nakati akomewo ogwoyogerako nali mu kooti kati kakase ku maanyi ga Nsereko nali mu kooti nanga yegayirira Nyanza mwocheyo twahanze newunya abantu nga abiveemu twahajja wano in fact ona mutongole wa Ssaabasajja nesimanyi nakakiiko kavetinga abantu abo kubanga twahalinga agamba nti ewa amaanyi nnyo n'okusinga obwakabaka ninamu katono ninamu omanyi bano batwahaye bano abasajja bano saagala kuyingira nnyo mu eyo mbeera naye n'obutongole bwe nja kutandika okububusabusa ng'obwakabaka bulamba uliriza pointi yange obwakabaka bulamba buvaayo ne bukuliriza ne bugamba nti buno Buganda kyova bakiyita Obuganda abantu ab'enjawulo ne bajja ne beekuŋŋanya ne bakola Buganda n'avaayo mbono mwami wa Ssaabasajja omutongole simanyi wa Muganzirwazza ng'asiga obukyalina okusosola amawanga bwatyo ekitegeeza nga yagamba ono wamuzaala Sembabule lwaki tagenda n'avuganya Ssekikubo kubanga Ssekikubo we NRM agenda amuvuganya nti atwaleyo opposition ajje bamweya Nuupu yeerabidde gye yasoose okuŋŋaagenzaalibwa otegedde kakati logic weerabiddeyo dda omusajja ali wano Ssemujjuŋŋande waabwe eri Mijaaba ekyazanga naye akulidde wano kyazanga ali muki ono mwana kyagambye nti Lubongo kyazanga ali muki ayina ekintu kyaleeta ebbanga lyonna nagamba Lubongo ya gavumenti yemuweredde my friend government si gavumenti General Museveni gavumenti ndala ku General Museveni amuwerera atya kamugambe kamalirize bwe moderator mpo mukisa mugambe bannayuganda bakitegeere nze kamalirize na kino omuntu bw'atandika okujja bw'atyo n'atandika okuteekawo eyo embeera nti ono Lubongoya agende mu Ankole ne Ankole waliyo structure zayizigenda okuleeta abakulembeze abalungi ate abalungi era bajja okuwangula kino twagala okikola kibeere diversified omuntu alaze bano bagambanga ekibiina ky'NUP kyawano ky'Abaganda eri mu Ankole gye balowooza kati kyogamba obuwagizi singa tusimbawo Lubongoya wano n'awangula akawano mu Buganda abanyankola bali tebasobola kutuwa kalunga bagamba kyakubuuza nti omuganda asobola ogenda lwaki tagendayo twaha agendeyo kubanga nkugambye twaha ewaabwe Sembabule Ssekikubo afugiddeyo ebbanga akiwe n'aleemu naye kakati ate gye wasoose okugamba bannayuganda gyenzaalibwa lodimeya wawane ewaabwe eno Masaka region ki lodimeya lwaki yajjana e Kampala n'awangula obwa lodimeya region ki ate region bye biriwa Buganda si Abaganda bokka kyova olaba ne ku lukiiko lwa Buganda kuliko n'abayindi abatulako n'abanyarwanda tulinayo mu kise ku lukiiko lwa Buganda muyinayo wamwe bamuyita owekitiibwa Semajjego yaliyo katulinayo n'owekitiibwa Kayitana atula ku lukiiko lwa Buganda twaha Muganda nnyo okusinga kabaka yalengera n'atuwa ekifo twahogera muwagira ajja kuba meeya twasobola muwagira kwasiwa national unity platform okujjawo ng'alokose najavuganya Rasta njagala mpunzike eddakiika nkuwaddemu neyanziza kati nze supplement gyenyinza okukola egenda kuva ku argument ya twaha still kwega osoma mu ghetto osomesa abantu kyetuyita patriotism in ghetto tante kwega saagala nnyo twogere tutuuke ku level yakwogera tribalism yembeera ey'okusosola mu mawanga olw'ensonga kati Uganda wetutuuse twetaaga nationalism ffenna awamu ng'eggwanga ne patriotism gwe tuyita mwoyo gwa ggwanga oba mwoyo gwa Africa kwegamba omwoyo gw'awamu tribalism bwe tunaddayo wansi tujja maza kwa nange wangu bye mukawempe noluga tuddeyo embaali aja tikaladi watugobye netukkiriza naye nga kyonna kyekiri ffe tetufuddeyo oba otugoba tugenda vuganya akalulu tujja bino naye tetukkirira ku tribalism however much we can bring argument on naye tetudda ku level ya tetudda ku level ya tribalism olw'ensonga bwe tunaddayo ffenna okwesika okuva wano tugenda mayizanga wano ne bannyiniwo tebaliwo bayita ba bushmen be bannannyini ttaka lyono we tuli ffenna tuli basenze baali ba bushmen be bannyini wano ffenna tuli basenze ne woba Muganda ne wobaani
era the earlier people of this area obwakabaka bwa Bunyoro Kitara Empire mwe mwava ne bana fa Abaganda Abatora Abaji twahoye bamutunuze mu kamera bulungi wo mulaba dala muganda mutuufu nemaliriza nti tukirize akalulu tuba tukuba akalulu tuveke kawempe kokka tugende kona ne tulowooza ku tribalism si Buganda okka ne muri areas endala kabaka yabalonda ngoyo wayogedde Abanyarwanda mwebali tuyina eri mu Kinyarwanda mu Kinubbi mu Kinja abantu tega basenga busenzi kamu gwe muganda ne batula mu nju gye bayita Bulange obulange Obuganda wali kye bayita protestive vote singa tunalonda akalulu Adija Nambi n'atawangula fali Kaladi n'akawangula eba protestive vote against NRM singa tulonda akalulu nalukola n'atawangula Luswa n'awangula ebera protestive vote against party nedda singambye justice I'm giving a view kye bayita protestive vote okay against party si national okay against party neyanza njagala oddemu kino kyalangiriddwa mu Lwatu nti Nsereko Moses ne Luwemba Luswa Alex Muhammad bagobeddwa mu National Unity Platform kituufu ani akirangiridde SG David Losi Rubongoya namuwulidde n'akabaliza ekibiina discipline ekigambo discipline ekisajja kufukamira kubuuza muntu yenna it is a very big concept okugamba nti discipline kubanga bwe bali bagenda mu